Inside Out. Tabazonto wanje oyogedde nti okutandika group mwali ne T Amale mukyali naye ati Amale twayawukana lwaki kubanga ensi yali etukomyawo abantu batandika okukola bombi ways ono nakwata eri ne beesanga ne beebuuzaako ogamba otya nina examples nyingi Simon Muyanga Lutaaya yakolako ku NBS mulaba nga akyaddeyo nga si mukozi waayo ndaba nnyo abantu nti Geoffrey Lutaaya ne Misa Kisemakula baaliko mu group emu ono nakwata eno nakola eno nono nakwata eno nakola eno era kiryokke era bebeesanga beebuuzaako tetulina mutawaana oyo yagenda ne kazonto akato ne kagenda yes ate nakati mpulira waliwo eyagenze obuzibu buli kwani ekiwunya kiri ku sitooki si kiri mu kigere ebiseera ebisinga dreams mu mitwe gy'abantu zikula ne bw'aba mukyala omuwasa leero najja ne mubeera mwenna bw'atuuka ekiseera asobola okubeerawo naga nti senga mbadde sibeera na mwami ono senga nina akeedi wali senga nina kawooteri kange nga neesolooleza naye wadde obusente bwenkola olumu yandabirira yambeezaawo nandyagadde okwebeezaawo n'agenda n'atandika amaka gage oba n'akola ki n'atandika ekirala naawe bw'obeera nze ne bwe mbeera na maidi waka najja naŋŋamba nti papa njagala kutandika omudaala gwange ogw'ennyaanya ku kaleerwe nsobola n'omwongerezaako ssente n'agenda atandike nfune maidi omulala lwa nsonga nti bwe musanga olunaku lumu ng'omudaala gwaloka ng'ali bulungi sina garanti nti nze ŋŋenda kubeera bulungi emirembe n'emirembe amiina olunaku lumu nsobola omusanga ng'ate yali maidi omudaala gwalama nga yali maidi wange maama Fiina nga yagenda okusendabirwamu anyiga ekyetaano ontegedde kati ne groups nze nzikiriza nti buli muntu yenna abeera mu group n'awulira nga tateredde bulungi agezeeko akola ekikye kisobola okulamiraawo ate obulamu bwe ne bukyuka nnyo okusinga bwe bubadde oba n'agezaako ne kigaana n'amanya nti eri wabaddeyo challenges ze mbadde simanyi n'akifunamu lessons bwe kityo bwe kiba era siina nze muntu gwe ntirawo mukono nti atogenda no omuntu yenna bw'aba alowooza ng'alaba waliwo light esinga ku eno waali ebiri ewaffe bagamba nti oli muzibu nnyo ku ssente era ekiddusa banno nga bana oyogereza amaloboozi matono nga muli baavu bwe waba wakagudde mu nsawo n'okyusa amaloboozi yes ekisooka Simon sooka omanye kimu kino kankikiri yalingire wano buli kye banjogerako bw'okiwulidde kitwale nti kituufu buli kye bakugamba ku nze kitwale nti kituufu nzirewo ogambye abantu bonna be tusisinkana tubasisinkana tewali ssente kitegedde tubasisinkana nga tewali ssente kati ssente zino zigenda okujja era abantu abasinga bajja mu bulamu bwa bannaabwe ng'ekigendererwa kyabwe si ssente obaddeko mu mawulire bapurezenta bajja nnyo mu media nga jagana ddala emirimu gye negirimu okumanyika wagala tutumu nze njagala tutumu zekasita bamanya olyaganda bwesi batansasula tambako ku TV kasita era naawe omuli TV ye mulutingira mu mutima ogwa kasita bamanya nemuwa omulimu bw'akola n'akola etutumu nerijja teriwaawo kujja bwe lijja ng'agamba nti kati what next etutumu ndifunye kati ki ekiddako bampe kuki kati nzirako ki kati awo either kuvaawo kugenda kubanga etutumu lisobola omukola gy'alaze oba kukyusa byetaago kugamba nti kati sikyali ku bya tutumu mpa ssente ekitegedde naye nga gwe mu kujja kwe yajja nga byonna bino byabadde ayitamu nga afuuka ekyo ekyetutumu tebirina accountability abantu abamu bajja tebamanyi n'ayiga buyizi okimanyi ekyo bulungi abantu bajja mu mawulire
nga tamanyi nayiga bamala okuyiga naga mumpese naye nga wano abadde kusoma ng'asoma kati kituufu aba alina okufuna ssente naye aba afuna musaala so si kwegabira ate abantu abamu bwe batuuka waggulu ng'etutumulize bayita eyo basanze nga bamugamba osinga muyanga kati wano wooli muyanga n'omuvaako oba omumazi okola ekyamaanyi oba ogudde era n'omala omuvaako what awedde kati bwe bamugamba bwe batyo ne kimuyingira n'alaba alina n'obusobozi obwakawuntinga nti omwezi guno guyingizza miliyoni 3 ekitegedde naye baŋŋamba nti nenva ku mwami ono tasigala kyekimu kati ampe kiwato ekitegedde tuli ku Bizonto group comedy group oyingiza otya ono omusajja ayogera ennyo Magala ate mu Bizonto si mukozi wa Simba si yeti amale naye omujja gy'omujja afuuse naye kintu akutta abantu omubabiro oyo ate omujja wa kakati Mzee Magala nze namusangako ku media okwo namusangako sinze namutandika bakasuku baamukolako dda bazanero baamukolako dda kakalamu yali amukola nze musanze kati n'omwongeramu ebirungo musanze kati kakati ekyenjawulo abantu kye batamanyi nti tulina abantu babiri tulina munnamawulire Kiserwanja Julius tulina ne comedian Sabazonto bonna nga bali mu saati etya emu kati bw'asalawo okuwa comedy ajja kuwa Bizonto bw'asalawo okuleeteranga munnamawulire ajja kukyaliza Magala nga Magala si Zonto wa information ate nungi ate entuufu kakati nze mulimu bye sigenda kusobola kuwa nga munnamawulire kyokka nga mbyetaaga nga mmanyi nti nno omulabi abyetaaga ngenda kubinoonya mu Muzeeyi Magala abireete ajja kubinoonya mu Father Kiibi abireete oyo nja mumukyazanga munnamawulire era bwe mba mumukyaza sambala gawuni ya Bizonto kubuzaabuza kulowooza nti agenda kukola bya Bizonto abajja kujjanga muntu agwe information gye weetaaga kyekyenjawulo kyokka so Muzeeyi Magala si memba wa Bizonto era si Zonto Muzeeyi Magala ajjanga guest okuwa ku ekyo era muleeta nga waliwo kyenjagala akisomeseeko kyenandyagadde nze okusomesa naye nga sirina busobozi obwo nenga Muzeeyi Magala akinkolere kyekyokka nakikolera Bizonto kikyali kigurupu ky'abantu kunyumirwa talenti zaabwe oba kikola ssente kikola ssente mukola ssente tukola ssente nno okuva ku kutuwa obuwi omuntu omusanga mujjamu naga bannange sebo yimirira kwate 10 lyange nobeeraawo akanamba ne kajja nga kakuwadde ali Canada tomumanyi takumanyi naga mwankoledde bulungi kino nakuwa tukola ssente okuvaawo tukola ssente online nti YouTube esasula ssente tukola ssente mu bivulu nti ebivulu tugenda ne tuperforminga ne batuwa ssente so tukola ssente waliwo zootayogeddeeko ziriwa ez'obumasinale temupangisibwa ayagala mubene gwe mumulumbira n'asasula oyo nagwe oyagala nkulumbire mpulira nti babasasula ne mulumba katugeze nti eyali tayagala bujingo nga musumba mulala bw'abasasula muyinza okuyisa mu bujingo eggaali ezo zo tozogeddeeko ate sobola kutuuka ku eyo level kubanga bw'oba okola ebintu ebimu olekawo ko kyogamba nti eno escape route yange senga nkeera enkya n'enkola obwa masinale oyo yennyini antumye okukola obwa masinale giri mpunyira yajja okujja ye omuntu yali ampadde ssente nkole nyinza nti okumuyisaamu eggaali lwaba asobezza kubanga kino nkulayirira siina muntu gwe sisobola kugambako senga ndaba nga byakola bikontana n'eggwanga Uganda bwe lirina okutambula Uganda yaffe yange buli kimu kyokola nga kigiza mabega mba nja kukugambako yensonga lwaki so mutubuzabuza mu kibuga mulimu enjogera za mirundi ebiri nti Bizonto tiimu ya Nuupu ya Bobi Wine
Bizonto tiimu mbwekolagana ne Salimu Sale kati byova okwogera wano bikaawo ku kiro omususa toyinza kwogera ebyo ng'oli wa Salimu Sale kati ekituufu mugwawa mukoleraani ngenda kunnyonnyola byombi ekituyisa abanup oba abakyagulanyi kubanga tufaanaganya agenda nti Kyagulanyi ebigambo byayogera byetwogera kati oli nalowooza nti ebigambo bino Kyagulanyi bw'amala byogera ng'abiwa bano nga bagamufulumya eyo oba lwatasobodde kwogera lwali bize nga gamunjogerere kino naye nkubuulidde nti n'emirundi gye nnaakogera naye ngimanyi njidda namu ku ssimu 3 omusisinkana nenjogera naye gumu nga tweyisa gumu kati talina gyajja kuyita kuntuma ekitugatta naye nti tufaanaganya ebizibu nebigendererwa kati bwondaba nga njogera omanya bumanya nti oyo wasaidde buli muntu yenna nakola ekintu nga ky'opposition leero wanuupu bwemututwala era seegaana ekibiina ekikola byenjagala nsobola okukiwagira era nuupu njiwagira sijeegaana naye si Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi nkyavaawo nuupu naawe nga tewali Kyagulanyi kiri kintu kya muntu kiri magere yentandikwa yenkomercia nga tewali Kyagulanyi kyo mukyogera ku nafuya naye ekitebe kya National Unity Platform tekiri magere ekitebe kiri ku kavule wali omanyiwo oba ekitebe kisinga okulabika obulungi sinna kati tuuka ekiki ekitebe kisinga okulabika obulungi tuuka ku roundabout okulabika obulungi okusinga ekiriwo anti era kuba tuba twogera ku bitebe tuba tukompeyalinga nakya FDC eyenajja nankumbi waliwo ekirala ekitebe nuupu kyekitebe kisinga okulabika obulungi ekirala kiriwa ngamba nti kino kirabika bulungi okukisinga ekyabidandisa lwa kirabako ekya PPP entinda nakiraba oyo oweseba oti kakuba akakkirira eriwo yes okigeza ku kya nuupu ebadde ogala kijerega bujerezi maybe so nuupu sebo kyekitebe ekisinga obulungi nuupu kyekibiina kati ekisinga okuba organized kyekibiina ekisinga okulabika obulungi kyekibiina ekisinga okwagala bannayuganda kyekibiina ekiri ku mulamwa mu bibiina ebyopposition oli wa kibiina kisaabazonto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. National Unity Platform mu buli ngeri nina kuba waakyo kubanga kyekibiina ekiriidinga ku opposition ate ndi opposition sikyegaana ndi opposition ate Salimu Sale jeno w'amagye alina obusobozi obukola kyonna kyayagala alina obusobozi obukulaba waayagalidde alina obusobozi obukufuna mu ngeri yonna so sina kirala kyenyinza mwogerako. Temulina bigenda byemufaanaganya naye Jeno Salimu Sale nti oba naye alina ekitebe ekisinga obulungi ebigendererwa bye sibimanyi owaayi okay ye wakatulako naye emirundi emeka mpulira bya juniya yatugamba timutuula naye ne babawa ssente okutuula naye nebasumbuwa okutuula naye n'okumulaba byanjawulo. Nsobola okulaba nga situdde naawe ekitegedde nakamulaba namulabako gumu namulabako walyako ku ssente ze kubanga mutabani wa mirundi yabalaba nga mufuna ssente nemutuuka ekampala nemwekyanga bugwe bwofuna ssente otabuka anti ekizibu kye nasooka okufuna nti basooka ne bamugamba
nti batuwadde miliyoni bamugamba ekituufu batuwadde miliyoni bamugamba ate nze namulabako ng'agamba nti yatulaba basooka ne bamugamba najja n'agamba baŋŋamba naddamu n'agamba saaliyo saabalaba neŋŋamba kati awo simanyi kituufu kubanga nze nange nabadde mmanyi nti oyinza okuba omuntu wa salimusale naye engeri gy'ova okuwumbawumba gavumenti ya Museveni wano ate sikitegedde oluga nti emulago teryafiirayo nedda emulago tebakyafa bwogenda ekirudde oba ogenda kati bubuuza muyanga waliwo clinic oyinayo clinic side zewamwe gyomanyi nti ngimanyi Kisaasi Health Clinic senga obeera oli eyo sigenda kigeza ku mwana wo kankigeze kukojja kugwe obulwadde bukubye mu nyumba oba kugamba tukudduse ku kiruddu oga Kisaasi Kisaasi medical clinic tukutwalewa ogambawa essaawa eno ngenda Kisaasi kyakyo obu Uganda naye kuba bamanyi bakwanguyira kakati togenze mu ddwaliro lya gavumenti liri kati ekitegeeza gavumenti eno nnungi nnyo nnyo ebintu byayo biyitirivu obulungi education nnungi kati kankunyonyola education okumanya bagitereezezza nnyo mu covid basooka ne batutuuliza abaana emyaka egyo nga tewali alinnya ku ssomero baaba abanene nga balinnya ennyonyi ne bagenda ne basomera e Nairobi mbwaliwo wano ennyonyi ng'omwana akeera kumakya n'agenda n'asoma nadda olw'eggulo ng'ali mudde ng'asomera Nairobi kakati bo bagenda nga ne basoma international schools zaalinga nzigule ezirimu abaana ab'abantu abasobola okuzisasuliramu bo basoma abaffe ne batuula emyaka ebiri gigenda okuggwako ne bagamba bayite mu isi bagende mu bibiina bye balina okugendamu era tetwali babi nabo ne bayita buyisi ne babeerawo kati tuli awo tutyo kalikulamu yazze empya naawe omwana wo ng'alese ripooti tosobola gisoma n'ogitegeera kino nkulayirira otunako otulebonnoga kale n'omuwa n'agenda kati wetuli education yeeryoke health sector nayo terina buzibu tujogeddeko temulago tewali buzibu kawempe teri buzibu transport sector yiyo nayo ogiraba tudde ku ekonome nayo kati ogiraba abasuubuzi abayambe n'abaleetera China town Uganda eno wangi kasooke nkubuuze for sure wangambye olina diguri bw'omala okuba ne diguri nga wasoma olina musomesa ddala olwona nti mu bibiina ebiri mu Uganda siganye oli mu opposition biragenda mu kibiina ky'abavumi nze kyanvuma byonna ne biggwa banvuma n'ebyannyabo ekyamazima kwokuvuma mukiteeka obuteesa omuntu oyo akuvuma yakulaga nti alina kaadi ya noopu maama ekibeera kuno ku mukutu ku profile picture kubako kifaananyi kya Kyagulanyi kojjange ddala njaga wulira ebigambo bino kojjange ddala naye ekifaananyi kye kyekibaako ne logo ya nuupu ne lego y'ekitebe ne bakuvuma bwe bikuggwako gwe ku mubiri ne bavuma ebyannyoko abaana banvuma abo nange navumwako buli muntu avumiddwa naye nga lwaki batuvuma ekyenjawulo kiri nti lwaki batuvuma ekyenjawulo kiri nti profile picture yo Simon osobolera ddala okeera enkya n'ossaako Pulezidenti Museveni oli wadde okeera enkya n'ossaako akamyu oli wadde okeera enkya n'ossaako enseenene kitegeeza oyo gw'otamanyi oyo kujjako ng'okedde enkya n'oga nti Kyagulanyi Ssentamu yanvuma ebyannyabo. Vice President wa NUP mu Buganda Mukulu Mathias Mpuuga yatukakasa nti okuvuma kuno kuli syndicated from within. Ngale munnamawulire nti babiteekateeka ne batuvuma ashibaga kato n'atugamba nga kyali mu NUP twakulyetinga ngo fake account endala ne tuzikosa okuvuma abantu. I am speaking from evidence from inside. Kati byonna byenkola nze nkugambye ndi wa National Unity Platform
naye sifunanga yantuma kukola kintu byonna byenkola obuvunaanyizibwa bwabyo bwange era bivunanyizibwa ku nze. Maama wange Saala Wanyana tabiinaako buyinza, Kyagulanyi Ssentamu tabiinaako buyinza, ne Simon Muyanga Lutala tabiinaako buyinza byange. Kitegeeza ne bwe nkuvuma mba nkuvumye nga nze, so singa Nope, so singa mukozi wa Radio Simba, so singa muntu. Ne mutabani wa asobola okunvuma naye n'omuganda nga ni mwana wange. Muyanga oyo nno kitaawo, Muyanga oyo mukwano gwange, era mba mmanya nti towagidde kuvuma kuno, naye bw'osirika obusirisi ani abanvumye? Ekyo kyekisinga Sabazonto ekyo kyoleese nti bwe nsirika obusirisi ani abakumye ng'omwana wange akuvumye, oyinza okuba ng'omumanyi ng'omwana wange nga nze nkimanyi si mwana wange. Kisoboka osobola okuba nga gwe omumanyi ng'omwana wange nga nze nkimanyi si mwana wange. the inside out ne Sabazonto ofaaki ne mutabani wa Mirundi Sina omwana ayagala okumuwumbawumba eyafiiriddwa kitaawe mulekwa ne mudda mu kumugajambula okumumalawo ofaaki naye? Mbadde nsaba badde saagala mwogerako kubanga yakafiirwa ng'ataaga nti bwe yali kitaawe tannaziika wamwogerako aga wali ne muzeeyi Magala nga kitaawe akyali mu ddiiro ne mwogera buli kimu okumalawo omwana. Sijjukira kumwogerako era saagala mwogerako kubanga yakafiirwa. Naye ye omumanyi omumanyi omwana omumanyi bwe nga anti yalina abaana bangi. Kati gwotegere ngamba mwana ki gwotayagala kwogerako? Anti abaana be bonna bonna toyagala boogerako baba akafiirwa. So bwana ayita ekiseera nga okufiirwa ku Waisa Akase osobola okuŋŋamba basobola okumwogerako. wagenda okwolekera Mirundi? Saaliwo ozeemu ekibuuzo ozeemu ekibuuzo Saaliwo. wagenda okuziika Mirundi? Saaliwo yensonga kisaagenda. So tewagenda. Okay. Olina batabani be bonna b'omanyi? Olina ku baana ba Mirundi gw'omanyi? Nabalaba mu butambi awo Mukungubaga. Wabalaba Mukungubaga? Nga tonnabalaba tewali tolina gw'omanyi? Maybe ekibuuzo sikitegedde. Waliko n'abaana ba Mirundi be wali omanyi? Kubanga olabika wabalabirawo ku lumbe nga terunnabaawe nagwe wali omanyi? Kumanya omuntu kyanjawulo. Kumanya omuntu kyanjawulo. Naawe kati ono mulabi gwe nkulabi nkulaba naye sikumanyi. Okay, oyinza okuyambako kuba abantu babiri. Waliwo omwe gwe bayita Magala gwokyaza ku mukutu mukwano gwo. Magala oyo ali mukutunga n'omu ku batabani ba Mirundi gwe bayita Junior. Osobola okutabaganya abantu abo bombi bakolagane kubanga bali mu kweyuza. Anti kibatunsa sikimanyi. Ate badde simanyi nti batunga. Manyi nti batunga? Batunga buli omu yewerera munne. Badde simanyi. Kati kwotegedde nkutegeezezza ti Magala ne Junior batunga. Nja kubabuuza nti abange mutunga abana nga nti batunga ndyoke mmanyi ndaba ekyokukola naye mbadde simanyi nti batunga. The inside out ndine Sabazonto nga tumaliriza njagala kuwogera mu bigambo byo ng'otunudde mu kamera kubanga omuganda ga nti bagamba nga yakugamba. Bagamba nti oyagala kuyingira byabufuzi okuvuganya ku bwMP era waliwo omukyala yagambira nti sisobola na kumuwa kalulu ate ave mu byobuzonto tumufiirwe yabadde atusanyusa. Ekituufu bagamba nze nkugamba oyagala sikwagala neŋŋenda kwesimbawo ku Busiro South ng'omubaka wa Parliament. Ekintu ekyo okuva lwe kyajja mu bulamu bwange sikifuniddeemu mirembe naye sijja kukita. Obuuzizza nti bagamba njagala nkuzeemu ye oyagala ŋŋenda kwesimbawo ku Busiro South MP. Lwaki tokolaganye ne gavumenti?
kubanga oledde oyogedde ku ntalo kifunyeemu obuzibu bungi. Nakino kankyogere ngera ntunudde mu kamera. Gavumenti sigyagala. Maama nnyabo w'embogo. Gavumenti terina kalungi, gavumenti terina kyekyasobola kutukolera. Nakyo nkizeemu. Bw'osisinkana Museveni mu kisenge ng'atudde nga bwentudde wano, pulezidenti kuba mukisa gujja ogenda musinkana nga tomanyi nako kubanga okyogedde nti asobola okukutwala wonna n'omusinkana wonna waayo. Bwe muli sisinkana totuukana ku Museveni kankuddemu ne bw'aba Kano nga w'amagye olwaleero ne bankubira essimu nti Kano gundi agambye akwetaaga ku saa 2 ez'okumakya ntuukawo mwana. Kati bw'aba ate mwami Museveni nga gwe bagambye nga ya ne mulaba ekyenjawulo kibeera ku biki byenjogera naye okumulaba sobola kutagenda. Bw'omusisinkana kati naga nti Ssaabazonto mpulira eyo mbw'ogamba toyagala gavumenti naffe totwagala tukoze eki omugamba ki nga nsooka munnyonnyola ennaku gy'atulabizza ate nze andabizza nnyingi nnyo. Nze nsula Ntebe nkolera Bukoto. Owulidde omukulu oyo bw'aba anaatambula ssebo bw'afunamu ekirowoozo nti kati kaŋŋendeko Nakasero ekirowoozo kasa kijja nga kaleerwe batusiba ng'agenda anaaba ng'ayambala ng'anywa caayi ng'abuuza ku bantu awo wonna babasibye ng'asimbula nga ffe tuli ku kkuba bwe tuti mbu abantu be abantu abamuli ku lusegere mbu bamugamba mbu tuba tuzzeewo kumuwuubirako mbu tuba twagala mumulabako ne batusibirawo bampaka bamulimbalimba ng'olwo tumususizzaako laavu. Gwe tosirikako buli kyolaba oyogera the inside out ey'obaliro bwetyo bwegenze. Nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Insider.